tulese njira montage ngire wano mchara na bossa sebo gwao montage ngire wano Sylvia na Jira Luswata nabo bere ko video no bakaba njagala bawa eyo nga sinagenda yo njala soka kujukiza bana Uganda mwenna nga musharinga video orenda kuzomuziri abiri mu bbiri nakura Sunday zakonga ku mwezi ogwomwenda omwaka 2024 nyongera kubajukiza nga sinatandika program yange Uganda nsi yafefena buli muna Uganda ajimu yazalibwamu ensi yo era ovunanyizibwa kyenkanye ku nsi eyo na buli kimu ekikolebwamu kyonna kyovunanyizibwako dembero eryo babange okulonda abakulembeze okusinzira ku ssemateeka mu kawairo namba emu akasemateeka wa Uganda kasoma nti amaanyi g'abantu oba amaanyi gali mu bantu era obuyo amaanyi gano gabwa ssemateeka okuba nti berondera abakulembeze bebagadde okubakiikirira onaye babakiikiridde kati gwe muganda wange ali wano njala kutegeeza nti eggwanga Uganda bukyanga liwefuga telifunangako okukyusa buyinza mu mirembe wabadde okuyiwa omusaayi okusikanga n'ebitogi n'okutta okugenda mu maaso nakati olwale kukyagenda mu maaso ekyenjawulo ekiri ku kyalo ku bufuzi obuliwo nti abasajja abawamba eggwanga si bana Uganda basajja Banyarwanda nga mwakitegeera bulungi nnyo bafuba nnyo okulaba nti beeremeza mu buyinza mu ngeri yonna esoboka nga batta bawamba bakola buli kimu n'okukyusa ssemateeka buno obubaka njala bukuweereza muganda wange okubonaabonaakwo mu Uganda oba n'emitala amanja gy'oli si lwakuba nti wali okwagala wabula ntegeka mbi ey'abafuzi abali mu Uganda obwavu bwo gavumenti oba bakulembeze babuvunanyizibwako ebitundu 5 ku buli 10 ebisigadde ebitundu bibyo kati njala kugamba ekigambo kimu okiwulize bulungi nnyo buli lwe tuba n'abakulembeze be twerondedde ngeri eggwanga litambula bulungi by'obufuzi kirikakata ku gavumenti okutegekera abantu baayo era okubakuma n'ebibugagga byayo kati Museveni kyagala okujjawo atya Museveni akimanyi buli kimu kyakoze kiweddeyo kyasigazza kujjawo constitution kino Robert Mao kyagenda okuleeta si kukyusa kutujjako buyinza wabula kuddira constitution ya Uganda n'obuyinza bw'abana Uganda bonna abakwasayo seriti bahabulwa mu ngalo atwale eggwanga bw'alyagala olw'ensonga nti mu 1995 Yoseri constitution gye yasangawo yagikyusa n'akola eye mukola eye n'ateekamu eggwanga ly'Abanyarwanda bw'amala odditeekamu neyewa kyetuyita legitimacy okuba nti muna Uganda kubanga ebibuuzo byali bingi bw'amala okweteekamu mu 1995 n'ajja ng'agenda akyusa ggolo z'ebyobufuzi buli muntu yenna yamufuukiranga ekizibu mubuuza ebibuuzo ebingi yamuttanga n'ajjawo age limit n'ajjawo term limit kati bwe bagenze mu mambuka ga Uganda yabadde ayagala kujjawo nga balese ekiteeso eky'okujjawo leader of opposition bwe bavudde ku ekyo ne bagamba Mao aleete ekiteeso ekijjawo obuyinza bw'abantu okulonda omukulembeze babuze mu parliament betulondera omukulembeze kino akikola ng'ayita mu system nti akalulu ka bonna bannayuganda okusalawo akitya mu system gye badde akola ng'akosa system oba ekigambo oba enkola gye bayita gerrymandering ng'akulyetinga constituency akulyetinga municipalities akulyetinga bifo bingi nnyo ate kiwa abantu basobole omusupportinga okuba ng'agendayo n'obukulembeze bwe otwogerero olwayo already ya authorizinze municipalities 23 kitegeeza nti bamwe ba parliament 23 baba authorize the constituencies zigenda kubeerawo nga okulonda okujja kutuuse kati yagezaako kulyetinga mu constituencies asobole okufuna ebifo byayagala okusigala ng'atufuga kati gwe ngolo njala kutegeeza nga tonnaleka Uganda ekuve mu ngalo nkusaba ogirwanirira Uganda ekukuume kuba agenda kujjako obuyinza obulonda wandika omukulaba ku nsi yo Uganda keggwanga bali tuto officially ngenda kukubira mulango butakungula towa muntu yenna akutiisatiisa ku kiki kyolina okulwanda kubanga eggwanga lyo brother toyinayo ggwanga ddala ne bona ogenda e Kenya bajja kuyita mu na Uganda ne bona ogenda e Tanzania bajja kuyita mu Tanzania ne bona ogenda e Rwanda bajja kuyita mu na Uganda ne bona ogenda e Congo bagenda kuyita mu na Uganda ne bona ogenda e South Sudan bagenda kuyita mu na Uganda kitegeeza nti olina okulwanira ensi yo n'oba ogenze mu nsi z'abamagulumeeru n'otuukayo bakuwa obutuuze bakugamba nti you are originated from Uganda kitegeeza olina ensibuko yo lwanirira ensibuko yo ng'ensibuko yo tennakwegaana otwidde bulungi nnyo saagala omale budde ku social media nga bakubuzaabuza ku nsonga ezitaliimu gamba nga abagufudde omugano okujja ku social media okweyambulirako gamba nga bagufudde omugano okujja ku social media okulyetinga entalo gamba nga bagufudde omugano okujja ku social media okuwemula n'okuteekawo entalo ezitalina mugaso kino kibagamba kubanga kijjako kakatako oba owagira ebyobufuzi oba tobiwagira byabufuzi kubanga buli kimu ekiri mu Uganda ne mu nsi yonna kitwambulwako byabufuzi teri kintu kiri mu nsi nga tekiri byabufuzi olita kulimbalimba nti toli mu politics 50% is part of your life oba mu family yo oba mu business yo oba luddawa oli mu politics ebitundu 5 ku buli 10 gwagamba ntoli mu politics ye politics agenda kulumba mu ngeri emu oba endala
kanjala kutegeeza buli member parliament yonna yali mumukyalireko mumutegeeze nti mmwe temukkiriza kiteeko ekyo mawu kyagenda kuleeta mubawe warning shot mbategeeze nti tetugenda kukkiriza ggwanga lyaffe dduwaayo mu butongole tukwase Museveni kubanga ke kabonero akasembayo okujja constitution ya Uganda efuuke Museveni's constitution kasita bajjawo article number 1 etegeeza nti power belongs to people kati awo nvuddewo njagadde nfundikirako tutandike buli yatulese buno baka njala busindika eri mama waffe Nabagereka Sylvia Najinda ne mama wo omukyala Nabbusa Ssebogwawo buno baka njala bubaweereza tukimanyi bulungi nnyo nti mwenna omwana ne ssengawe muli bakozi ba Yoseeri era mutambulirwako ensonga Museveni yabateeka mu Buganda okubasimbamu nga mugenda mukolera emirimu gye mubadde mujja muvuga program tujja ntubikuba naye mukyala Nabbusa Ssebogwawo ne muwala wo Sylvia Najinda buno baka bamwe mutambula ku mikutu ku mikolo egy'enjawulo nga mugenda mukubiriza abaana ba Buganda obutageza kwenyigira mu bikolwa bya kuwakanya gavumenti obutaganya bazzukulu ba Buganda kwetaba mu bikolwa bya kujjako gavumenti okwekalakaasa nga bagaba gumire gavumenti eriko kubanga bakoledde ebirungi ntoko ngomba kubiriza obutava mu mbeera kuwakanya gavumenti ya Museveni mukyala Sylvia Najinda ne ssengawo Nabbusa Ssebogwawo kuba mutambulira mu V8 mulina obutabo bumyufu bwa Amerika wa Canada wa Bungereza abaana bamwe basomera mu Yale University, Oxford University, Cavendish University naye abaana Abaganda bazzukulu ba kintu abamu tebakyasobola kufuna kyakulya tebakyasobola kufuna kyakunywa watu tebakyasobola kusoma abamu nga ne wokusula okwoyikoluba tebayinaawo olw'ensonga nti babajje ku mataka gaabwe abaana ba Buganda bazzukulu ba Buganda bali makomera bavunda bakwatibwa ku nsonga z'ebyobufuzi ng'ate kibakakatako ddembe lyabwe abaana ba Buganda bawambiwa ne batulugunyizibwa mu matulugunyizo ga Museveni mukama wammwe temuvangayo kyogera Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri atulugunyiziddwa nga nawe mutaddemu omukono mu kumutulugunya wabula muvaayo okwebuzabuza nga abafuka banaaba nga temwogera ku nsonga ezo bwe gituuka okwogera ku nsonga za Museveni bwe kyabwe ayagala okufuga mu eggwanga n'oditwala nga muvaayo mwesuli babba mutandika okwogera amafuukuule ng'empale za Museveni mukama wammwe njala bategeeza obubaka buno abaana Baganda balabirizi mu Uganda nga teri muntu abalabirira kubanga basigala ttayo mwabandi badde bava mwogere ku nsonga zino mwesuleyo gwa naggamba lwaki njagala osokombulye Sylvia Najinda Luswata ne maama wo bassengaawo Nabbusa Ssebogwawo gw'osubidde omwana monna Uganda omwana wa kintu atasobola kufuna kusoma okwenkana n'okukwo oba okwa mwana wo agenda kukola ki mu bulamu bwe mujjukire Buganda yesingamu ghetto abaana bano balituuka ddi ku mulembe gw'abaana bammwe abasomera mu university z'ebbeeyi abatava ku nnyonyi abali buli kika kya mmere nga kirongoosi basula mu byalo egy'obucuumu okagiringa kabuyonjo mmwe bamugaba balimi kwekalakaasa ddembe lyabwe lyabebanga okwekalakaasa okusinziira ku mbeera gye babayisaamu nazzikuno Obuganda bwavangayo ne bwogera ku nsonga eziruma Abaganda mwagala tugamba nti ekyali kikyogerwa mu Buganda okutaasa Obuganda n'okutaasa abaana Buganda kyavaawo njagala bategeeza mukendeeze ebiga kubanga ensi weetuuse kuno kulabula ojja kuba oli ku mukolo omwana akukwata akalipo akusulike ojja tegere binaava kuba bantu bakoowu nnyo kuno kulabula kwa tubategeeza mugende empola abaana ba Buganda babonaabona teri abagambako teri abataasa ku kintu kyonna wabula mu mwefubiridde okuligitimizinga abasajja banyolanda mu nsi yaffe y'abajjajjaffe gye balwanirira bajjajjaffe balwanira eggwanga Buganda okuliteekawo okubeerawo muli kwasiza abasajja abanyalwanda bataliiko nsibuko mu Buganda amataka bagatutte babasse babamanyaze buli kimu kyokka mmwe temusobola kuvaayo wole mutuuka okulanga abaana batandise okuva mu mbeera bagenda kwirwanako nga mugamba maati bannange ate mukwate empola ate simanyi temulumba gavumenti oyagala bakole ki nga tebalina kyakulya tebalina wakusula tebayisoma tebalina mirimu oyagala bakole ki kumwe mu famire yammwe yali okumpi ng'ojjako ziri famire empanvuyirivu kuliko omwana mmwe akola obwasikaali kumwe ku baana bammwe kuliko omwana akola obwakadaama kumwe ku baana bammwe kuliko alina diguli nga takola muve ku baana ba Buganda muve ku baana ba Uganda we batuuse bonna embeera ebasusseeko obaleke bakole kye balina okukola awo nawo nvuddewo buno obubaka nabwo njala busindika busooke bugende mu magye poliisi ne prison abali mu Uganda mwenna
njera tegeza mwenna abasavinga mu UPDF, abasavinga mu SFC, abasavinga mu prison police, njera bategeza tuze tukyogera lunye nti eggwanga Uganda litamanguddwa abasajja Banyarwanda. Obwakabaka bwa Nkole obw'Omugabe bwasanyizibwawo era Omugabe alira ku nsiko era Abanyankole basinga obungi babinyika mu nsuwa badduka mu kitundu kyabwe. Obwakabaka bwa Rwenzururu bwasanyizibwawo mwakimanya wadde omusinga gyali naye ali Matigga. Obwakabaka bwa Ttolo bwawambibwa dda tebasobola kwekyusa. Obwakabaka bwa Bunyoro mulinde bulinzi birango nti bo kabaka wa Bunyoro oba omukama yaseredde. Obwakabaka bwa Busoga bwawambibwa complete totally also. Obwa Buganda bo empologo batulwana bulwanyi jibe zaabo. Nga bano bonna babikola basajja Banyarwanda. Ate nga namwe buli ali mu PDF, ali mu SFC, ali mu police, so ali mu prison. Mwenna muli banna Uganda bannakabala. Buno obakanyera bo basindikira. Kansoke mbogera mu Luganda mbudde mu Luzungu. Ekisokera ngala. Abasajja bemukuuma si banna Uganda. The people whom you are protecting right now, Museveni and his family, these are not Ugandans. You know it right that all are foreigners. They came from Rwanda. You understand? These people, they have taken each and everything from us, the indigenous, including you. Right now, you are protecting guys who are having billions of money on their show-off accounts, in their local bank accounts. They have mansions. They have each and everything which is needed in their life. But you, the UPDF serving officer, whenever you are, whether you are located in Somalia, you are located in South Sudan, you are located in Congo, or in Central African Republic, please listen to me very carefully. You are protected the wrong people. These are not Ugandans. They are using the taxpayers' money to build another country that is Rwanda. They are taking taxpayers' money to create their own empire. While for you are protecting them. Why? It's because you don't understand what exactly is taking place. Brothers and sisters, you have families whereby you have kids. Will your kids get a chance of getting levels of education like of those ones you're protecting? You are getting 300,000 Ugandan shillings per month. You have a wife, you are renting somewhere, you have to take your kids at school, you have to give them proper medication. How will you cope up with 300,000 Ugandan shillings? When the person you are protecting, Museveni and his family, they have billions of money. Recently, fun enough, the elected president of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu, he came out openly and he pledged that he's going to pay you 1 million Ugandan shillings because the money is there. But for you, you decided to decide with Museveni, who's now trying to kill futures of generation, including you. You are sleeping in tents. You are killed in unknown locations. Your bodies are not allowed to be returned to Uganda because there are going to be more questions about how and where you were transported to other countries without authorization from the parliament. I'm telling you, UPDF officers in SFC, police, military, and prison serving officers, wake up before it's too late. Join the struggle. Don't let those people to fool you. Previously, Museveni and his team, they pledged that they are going to increase your salaries. Since now, they haven't even increased your salary. That was a big lie and a pregnant lie. You're still on the same salary, but they are still deducting your salary. They remove pay as you earn as you pay, local tax, VAT, mara sijui these circles, whatever. You end up getting 200,000 Ugandan shillings per month. How will you cope up with life in Uganda? Please wake up. Money is there, but you are protecting thieves, corruption officials, and these people. Imagine these people are not Ugandans, but you are serving them. You are sleeping in tents. You don't have even a single room where you're going to keep your family for the entire life. What if you die right now? Who is going to take care of your family? How many years will you work in UPDF to be on the same level of Muhoozi and Salimo Sare, like was Natasha, Sijui Patience, Sujiri Wabogo? How many years? Because you've been lied to, you are sleeping in tents. That is my message. Wake up before it's too late. That is my message. Tutandiseka program akaliro bulungi nnyo mukatege njagadde okuyisa obako obugende abantu obategeere kye tuliko. Kati nakano kankayise olumu nako mukategeere. Gwe wena muna Uganda
Njala kutegeeza naddala abalunzi. Ekirwadde kya kansa kitambula nnyo mu byokulya. Naddala mu bisolo ebitulunda n'amalagala gemukozesa okugemesa oba okuwonyesa ebisolo ebyo. Njala bategeeza mwegendereze nnyo ebika by'enkoko bitandise okujja mu Uganda. Waliwo ekika ky'enkoko kye bagenda okusindika mu Africa. Nga kino bagenda kisindika n'ekigendererwa ekyokuba nti kigenda kubalwaza kansa ajja obbattirawo nga temutegedde. Katugowe n'omulunzi w'enkoko. Ngenda kukusaba oba oyagala okuwangaala mwewale okutandika okulunda ebintu mutategeera. Zino enkoko zigenda kujja very soon. Njagadde nga bayisizeewo. What is the future of these chickens? Are we going to see them in our supermarkets soon? Well, not in the supermarkets in the UK, but hopefully in the supermarkets in the tropical countries, in Nigeria, in Indonesia, where it's very hot. So these farmers is easier and more efficient because there's no need. You don't have to pluck them. That's right. There's no need to pluck them. The proportion of meat on these birds is higher. So featherless chickens in the tropics, they grow faster than a bird with feathers because they don't get held up by the fact they're getting too hot. They're healthier. They cost less because you don't have expensive housing. It sounds fantastic. That's right. All right. Cherupoyo agambye nti bafulumiza enkoko nga tezigenda kubeerako byoya. Naye enkoko zino basuubira okuzisindika mu nsi eza Africa naddala ezina embeera y'obudde nga yalubirabira nga baagala okusala ku muwendo gw'ensimbi ze bakozesa okulunda enkoko. Kati mwannyinaze bamuganda nga aliwo olabira enkoko yonna nga teriiko kyoya ne baga nti eyo nkoko totegana agireese mukuba emiggo egisigaddewo muwabire ku poliisi nti akuleetedde butwa kutta. Buza mukitegedde bulungi nnyo mutegedde awo tuvuddewo. All right. Katutandike bwe tuti. Nsaba okuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka nawe muli okumpi omutegeeza ensonga z'Wammanga. Sabbiiti ewedde navaayo ne mutegeeza oba n'ensaba omuluma kutu omuwaabi omutegeeza nti nsuubira nti ayinza okusiima n'afulumako ebweru w'eggwanga. Mu nkola y'emu bw'anaaba asiimye abasajja bano batamanya ngamba bagezaako nnyo okulaba nti baddamu okukola ekikolwa eky'okumuwamba babuzzeeyoko mu ggwanga lya Namibia oluvannyuma wasanya kawo Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja aveeyo adde ku mawulire atandike okwogera ng'eyanobako nti mulaba abavubuka bano badde ku mutimbagano nga boogera betakwatagana. Ssaabasajja Kabaka yasiimye n'addayo Namibia nga bwe yali asiimyeyo, so amawulire gonna gasooka okuyita mu kusooka nti bamubanja gonna gakifuula nnenge si matuufu. Mayiga ndi wano kutegeeza nti by'okola byonna tubitegeera era nsaba okuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka. Manyi nti abasajja bano bakwetoolodde obudde bwonna tebakukkiriza kutambula wadde tokulabako nga ogezezaako okulambula ku lubiri ogendako ku myala egy'enjawulo naye ng'ekiko kikolanga ggwe ng'omuntu yabasigadde bakwetoolodde. Ndi wano tegeeza omujaasi wa UPDF yenna ali ku luseba Ssaabasajja Kabaka ng'omukuuma. Ensi yakyukamukko okuva mwali mugirabira. Kyangu nnyo ofuna erinnya lyo ne mmanya famire yo nawa woogenda era ne wawa obeera na buli kimu. Mukoze kamanye ng'akoza n'owebbwa omuntu yenna agezaako okutuusa obulabe oba okuyisa obi Ssaabasajja Kabaka mu birago by'Amayiga wattu ojja kifuwa ng'okiza munda kubanga mwena tubamanyi lwakuba twagala kulaga ebifaananyi byammwe. Abaganda mwena mukitegeere buli musirikale yenna ali ku Ssaabasajja Kabaka mutandika omuprofilinga nga mutuwa details ne baba bakyusiza buli gwe bakyusa gwe twagala. Olw'ensonga tukitegeddeko nti wasanya kawo Charles Peter Mayiga afuba okulaba nga Ssaabasajja Kabaka anyigirizibwa mu ngeri yonna esoboka ate asobole okuba nga amuteeka wamwagala ye akole ebiddako. Ekyo nakyo mukitegeere twagala obategeeza bulungi nnyo. Ebimu ku nsonga lwaki Ssaabasajja Kabaka asibirwa mu bitundu ebyenjawulo aleme kutambula bibinoona wammanga. Nti singa Ssaabasajja Kabaka anaatambula n'alambula ebitundu bisinga obulungi ebya Uganda naddala ewali embuga z'amasaza n'amagombola kijja kuleeta batamanya ngamba omuli Agnes Naabaluga, Sarah Kagere, David Wasajja, Charles Peter Mayiga, Baale Mugera ne John Katende okutandika okwetakula ng'abalwala namusuna olw'okuba nti Ssaabasajja Kabaka ajja kuba ategedde amataka ga Buganda bagatunda. Nzija nkyogera lunye nti abasajja bano batunze Buganda okimalawo naye ng'abantu abamu basooka kwebuuza amagezi ate oluvannyuma bizuula. Ne bagamba nti amataka ga Buganda gonna gasinga okutundibwa gatundiddwa Mayiga ng'ayita mu Buganda Land Board saako ne kampuni ye eya Bule and Mayiga Company Advocates ne bakozesa n'abasajja bali mu Uganda Lands okubanga bakyusa ettaka lya Buganda eribadde ku ttaka lya Buganda balifuula erya freehold oba erya private land ne batunza abasajja Abanyarwanda ettaka lya Buganda. Kati Ssaabasajja Kabaka tabasobola mukkiriza kugenda eyo. Nkitegeddeko nti embuga embiri ez'Abassekabaka zonna zisinga obungi amataka gatundiddwa gasendeddwa. Basindika abantu okugenda ku mataka gano okukyambuwa okutema okutta buli kintu kyonna ekisangibwa ku ttaka eryo wayitawo enda ku mpawe kaaga ettaka eyo ne litundibwa oba ne liggyibwawo.
abantu bano ensonga laki bakkiza Ssaabasajja Kabaka kubanga akola ki kubanga atambula okwegirisa okulaba ebintu bye nga biri naye nga batugamba nti ettaka lya Buganda terina mipiira terisenguka nina omukisa obategeeza buli Munnayuganda yenna naawe Omuganda nga bakuguza ettaka okuva mu Buganda Land Board nga walina ettaka li Buganda Land Board nejja nerisenda nekuwaako ekitono ne batwala ekyapa bali bakuwa ekyapa saagala endagaano yo ey'obubange eyasookerawo ddala original copy yo walina togisuula nga gisigaze okalya ddaka ddadde envunyo ogirira mu katiko n'ekulinda mu kofi n'ekuwewenya nga teweetooloola mutereke empapula zammwe ekikutta obudde kinaatera obbuta essaawa yonna ekikutta obudde kinaatera obbuta waliwo omuntu agenda okukwatibwa ku nkoona nga nina bugisimufungize atandike okunnyonnyola butya ettaka lya Buganda na buli kimu kyonna ekyonoonyese mu Buganda ani abadde akitunda nga talina ansa ntufu okujjako okgenda emabega emitala w'amayembu wemitayembwa emikono gitawumira buwemba ekyo mbeere nga mukimanyi ekyo nakyo nkimaliriza njagadde mukitegere bulungi nnyo nga sinagenda ku nsonga ndala alright era nsaba okuluma kutukwa Ssaabasajja Kabaka omuwaabira n'omutegeeza nti omumpembe Salonga Mulengejja atambula azimba obwakabaka n'emisingi gye okwetoola ensi yonna gy'atadde abasajja abakolera gavumenti ya Museveni abenyigidde ne mu bikolwa eby'okutandika okulingiza Abaganda abali mu diaspora ng'abakolako obwambega ebibakwatako bisindikaate mu gavumenti ya Museveni. Bino bimu ku bintu ebitandise okulabika mu ggwanga lya Bungereza wetwogerera olwaleero ekirungi omukulembeze yatuuseyo dda gyali temweraliikirira eri abasajja bangi abadde bagufudde omugano gw'okubega Abaganda nga balowooza nti Abaganda tebakola ki tebalaba. Waliwo omwami ono yayogeddwako n'avaayo n'ayogera ebigambo bingi ate ffe ebiseera ebisinga tetukyayagala nnyo okuleekana n'abantu olw'abantu nga bano wammanga kati omusajja bwe waddidde ateeka bambega batandika okubega Abaganda mu diaspora gw'osuubidde abeze ebintu bimeka. Wait a minute. Ekisookera ddala omwami ono mwamula bulungi nnyo bamuyita Ssemugera mwamula bulungi nnyo Akukuta biki omulyango entrance yino wano lwaki Sebo ng'ayimiridde waggulu eyo mulwanirira Omuganda bino bye mwambala amasuuti n'amakanzu mwetegereze bulungi nnyo tebikyatulya abasajja abakulu bambadde ekkanzu wetegereze engeri gy'akwatamu essimu eyo bwe mmala okwetegereza omwami oyo akolera mayiga ate ye mwami omwagamba nti awagira enkyukakyuka ng'ate mwenna mukimanyi bulungi nnyo nti mayiga Kabwana Ngo ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ne tamwagalirako ddala yagamba ajja mulwanyisa mpaka kuwulira bubi nga ne ku radio ku TV yagobako ennyimba ze n'omuntu kennyini yamugoba okubeera ku TV ezo n'azirekera abantu ate abavuma Kyagulanyi ku makya n'olweggulu aba DP Block abagwa mu kitinga kino. Webaddeyo omusomo ogwabaddeyo nga president natera okugenda we yatuukidde leeti omwami y'omu beomu ku baasoose mu conference hall eno naye omulaba engeri gy'adde atudde omulaba ye mu ku baasoose mu hall omulaba ali ku ssimu yeefuula asoma message ndowooza nga ali kodinga kamukuzuumingira oyinza oga nti gwe njogerako si oligula mu video mulaba era ng'omuntu atali mutuufu naye agamba nti awagira muki awagira struggle ng'era omuntu atali mutuufu tetugenda kulwawaawa ngenda bagamba ekigambo kimu
buli muntu alina embeera ye era buli muntu alina byakola. Mukulu Semugera nawulidde ka voice note kwasindise ng'ovunaana comrade yasiimwe nti yakwogerako ebigambo bingi nnyo aleta obujulizi, which is okay. Luwadde mbosa obujulizi kubanga naffe tetumanyi mu mutima gwo kikyokolera kikyoyagala. Naye ndi wano okujjukiza nti Mukulu Semugera oli mu ggwanga lya Bungereza era oli mukozi w'amayiga n'emirimu gy'okola tugiraba. Naye nze bwe nakozeeko okunoonyereza kwange okutono nakizudde nti okujja ng'ovudde n'otegeeza abantu nti enkolagana yo wakati ne mayiga si ntuufu, ate enkolagana yo wakati wo ne Attorney General wa Uganda Kiryowa Kiwanuka nayo si ntuufu, enkolagana yo yeruwa? Enkolagana yo yeruwa? Oyina oluganda ku Kiryowa Kiwanuka, Attorney General wa Uganda, era oli muganda w'abakadde Kiwanuka. Ono yali akola mu Atkins Solicitors e London mu kitundu bakiyita Angels. Eno gye yava n'agenda ali mu Uganda era akola mu office ya Kiryowa Kiwanuka and Karugire Company Advocates. Kati bano bennyini be bali mu state. Eno oli w'amayiga, eno ogamba tuyagala enkyukakyuka. Wabula gw'omu ku lyo lwajjolejjo Kiwanuka naye rekodi ze ziraga nti y'omu ku basajja abaakola Buganda ebikyamu n'abaakola Uganda ekikyamu. Rekodi tezerimba. Luwadde mba okujja okunchalenjinga nga bw'oli tuli mu challenges neffe records tuzirina wano. Muganda gw'olebera naye Bungereza gwe bayita bakadde Kiwanuka eyakolanga mu Atkins Solicitor Angel mu London. Kati ng'ennaku zino yava Bungereza n'agenda akola mu ofisi ya Kiryowa Kiwanuka and Karugire Company Advocate. Ate nga naawe oli related ku Kiryowa Kiwanuka ne ku Jjolejjo Kiwanuka. Kati essaawa zino bwe bakugamba ebintu n'obyewakana nga olabiddwako mu occasions nyingi ate nga wefula wankyukakyuka nga ebikula bikulaga nti toli wankyukakyuka, tetulina buzibu naawe. Naye kye twagala kwe kwawula abantu abakyamu n'abantu abatuufu. Tosobola kwagala muntu ate n'oga nti olina gw'omwagalira kati nga gw'omwagalirako omanyi tamwagala. Ekyo kikyamu. Mulekerawo bunnanfuusi. Mayiga mukozi wa Museveni era nga ye bloka wa NRM Mengo. Katosobola kungamba nti oyagala oyagala Robert Kyagulanyi Ssentamu era mwagala Buganda ng'ate mukimanyi nti Mayiga bloka wa NRM nga n'ebikula byonna by'okuwamba Ssaabasajja Kabaka n'okumutta. Kumwe mwenna tekuli muntu yavaayo kondeminga nkola ya Mayiga okuggyako omulya mu ngalo ne musirika. Ekyo nakyo njagadde ekibagambe obeere nga mukimanyi. Basajja mmwe bamu ne gurupu zammwe njagala mbeere mulambule okufiira mu olufu ku nsonga zino. Mwenna Baganda njagala munjulire. Nazzi kuno Obuganda obugagga bwabo bwali bwansibo nga bwa bulimi era ng'emmere ebisolo ebirundibwa mu Buganda nga nsinga nnyo. Abatamanyiiko byafaayo bya kulima mmwanyi mu Uganda abazungu baazireeta, naye okulimisa bannayuganda emmwanyi tekyali kyangu. Babakubanga kibooko era emmwanyi wewaava enjogera egamba nti emmwanyi za kibooko. Muntegedde bulungi okubalimisa emmwanyi. Wewaava engombe egamba nti emmwanyi za kibooko kubanga bazibalimisa ku mpaka naye oluvannyuma ne bazifunamu akasimbi nakati akabayagalidde. Emmwanyi tezerero mu Uganda, tezerero mu Buganda. Obuganda busaanyiziddwawo, Buganda ko kasinga esirise. Abaana ba Buganda basaanyiziddwawo nga Buganda ko kasesirise. Kyagulanyi muzzukulu wa Kayiiraga ajule mugulu musinga atusiddwako ebikolobero ng'abasajja Abaganda basirise. Abaana ba Buganda ebitono 7 ku buli 100 bali makomera teri abanyigako Buganda ko kase basirise. Ssaabasajja Kabaka yatuuka okuwewa obutwa n'atuuka okusimba ekitooke Mabegombe bonna nga basirise.
bamuwa bamututte Namibia bonna nga basirise tekuli anyega bafumba ebifaananyi by'ekiya biteeka mitimba nga bibasindika bibatambuza nga bonna basirise wabula nga basindikiriza programu ya Museveni mpola mpola mu kimpukumpu nga teri amanyi olwaleero bukeeredde kati kambategeezi era mbagula amaaso ekirime ekya Buganda kyetwatuma nti kya Buganda ekyemmwanyi ekyatandika edda nga nabali ku Buganda ko kasi tekuli taweza myaka gye kimaze mu Buganda lwaki olwale bapromotinga nnyo emmwanyi terimba azifu emmwanyi yatandise emyaka ebyemabega oba omwaka gumu n'ekitundu emabega njagala oteeka ku comment lwaki bapromoti emmwanyi ebadde emyaka gigenda mu 8 oba mu 10 emmwanyi kofi ebadde emyaka 10 lwaki mu myaka 3 bano babemba parliament abamayiga abaganda ko kaseera ba Museveni lwa promoting emmwanyi terimba nga ne mayiga kwali era kukitta abantu ekiri mu Buganda kuchigwa abantu ku ttaka ekiri mu Buganda ne Ssaabasajja Kabaka butambuuza wajali bonna tebanyaga basirise bati wabula bafunye ensimbi batambula district to district bakola parapase ku mwanyi kubanga mukama wabwe yabasirise nabaga mugende mwogere ku nsonga ezo okujja Abaganda ku mulamu omutuufu ogwa Buganda bweguluwa genda ku TV yemanyi ya BBS olebako video yemu nga waliwo gye bagenze okukola okunoonyereza ku lubiri lwa Ssekabaka lwonna lwe basenze bale bajjeewo oba ekigwa abantu ku ttaka mu Luweero Nakaseke Mubende Mityana Gomba Kampala Mukono Wakiso Kayunga n'ebitukkire Masaka tebasobola kukwata wadde eggulire eddema nga boogera ku nsonga ezikwatagana ku ttaka ng'abasajja bafutubadde mu mayingo bakimanyi nti Omuganda ttaka Omuganda ttaka Omuganda batalina ttaka batalina kyali bonna kati batambuza ekintu eki mbu mwanyi terimba emmwanyi yazze mwaka guno ogutandise Museveni wajja mu 86 okuwamba ng'akimanyi nti Obuganda buli muluka gwalina ekyuma ekisunsula emmwanyi oba buli gombola yalina ekyuma ekisunsula emmwanyi ekiri ku mutendera gwa Afirika sijagamba gwa nsi yonna byonna byasaanyizibwawo ekyuma ekyali kisunsula emmwanyi ku mutendera gw'ensi yonna kyali Bugolobe nabalagiriddewo Museveni lwamba mu 86 ekyuma kino ne bakipangula bakitwala e Rwanda bwe bazzeemu nga baagala okutwala obuyinza bw'emmwanyi ekyuma bakitutte Bushenyi bakisimbye Bushenyi balima mmwanyi balima butungulu naki na bumonde wabula gye balima emmwanyi si gye bakitadde olw'okuba nabanyonnyodde nti mayiga y'omu ku ba agenti ba Museveni bagenda okozesa Buganda okugula emmwanyi era ng'akozesa bano bonna ba parliament okutegeeza abantu bino okuva emusimanyi balwanire emmwanyi tebalwanirira mmwanyi bakuuma bbugumu mu ggi lyambaata babano ekikomesa bonna ba DP block wadde bafulamu banupu bonna ba DP block nenga mayiga y'abalimu ensingano wakati w'ababaka abava mu Buganda n'abalimi b'emmwanyi okuva mu ssaza ly'e Bulemeezi ne Buluuli ebaddewo obulenzi ababaka abava mu Buganda nga bakulembeddwamu amyuka ssentebe waabwe Dr. Luno Bayiga batandise na kwebaza obwakabaka bwa Buganda olw'amaanyi ge butadde mu kirime ky'emmwanyi wakati wa UCDA n'obwakabaka bwa Buganda Ssaabasajja Kabaka n'asiima Katikkiro atandike kaweefube owa mmwanyi terimba atukoze bulungi Katikkiro mumuduwere ku ngalo tulina ebyokulabirako bingi njagala ondeetera vidiyo emu neeba ya ddakiika emu Ssaabasajja Kabaka nga gabagamba Abaganda mbateereddewo puroguramu ya mmwanyi terimba era mutandiko zirima njagala ondeetera vidiyo egi nga Ssaabasajja Kabaka agamba Abaganda mbateereddewo puroguramu ya mmwanyi terimba emmwanyi bagenda zirima mu bbanga ng'ettaka lyonna Abanyarwanda balyali baguzizza wakyaliwo Omuganda mu Buganda aweza acres 2 ez'emmwanyi nga kwalima kwalya kwasula lwaki tasooka n'akuba conference ezo ng'ategeeza Museveni n'Abanyarwanda byageramo bave ku ttaka lya Buganda
kuno kuliko abantu bamayiga ne mayiga kuno kwali kwennyini njagala muteteyo video ne bayaddakiika ebo Ssaabasajja Kabaka ng'ali ku mukolo n'agamba mbalagidde Abaganda mwenna ntandise kampuni ya Mwanyi Terimba mutandike okulima emmwanyi mugindeetere video. Wano Ssaabasajja Kabaka bwe yavaayo n'agamba nti abaana ba Buganda mwenna temubongoota temukkiriza kubatwala mu nsi z'Abawarabu gy'abatwala ku mirimu egitali gyabwe kakafu gye mulaga gye mubonerabonera gye basalyemu ebitundu byammwe by'omunda ne babitunda nga buli point Ssaabasajja Kabaka gy'akola Mayiga tagyongerako asirika busirisi kubanga ebekuba kampuni yaabwe ya NRM Emmengo. Wano batambuza system y'emmwanyi kubanga ono agenti waabwe ye Mayiga. Wabula tebasobola kuba nkuŋŋaana nga boogera ku nsonga za ttaka njala kubuza emmwanyi bagenda zirima mu nviri zammwe bagenda zirima ekintu ekyandibadde kisookerwako essaawa zino okuga nti Obuganda n'Abaganda ettaka lyatuuka ku ki era lirudda wa tekuli asobola kyogerako. Wabula era bano bamafiya b'Emmengo batambuza boogera bino ebintu bya Museveni wulira ensisinkano wakati w'ababaka abava mu Buganda n'abalimi b'emmwanyi okuva mu ssaza ly'e Bulemeezi ne Buluuli ebaddewo obulenzi. Ababaka abava mu Buganda nga bakulembeddwamu amyuka ssentebe waabwe Dr. Lunume Bayiga batandise na kwebaza Obwakabaka bwa Buganda olw'amaanyi ge butadde mu kirime ky'emmwanyi. Wakati wa UCDA n'Obwakabaka bwa Buganda Ssaabasajja Kabaka n'asiima Katikkiro atandike kaweefube owa Mwanyi Terimba atukoze bulungi Katikkiro mumutuwere ku ngalo. Tulina ebyokulabirako bingi abantu abayinza okujjana ne bawa obujulizi emmwanyi eyo webatuusizza. Waliwo okutebereza nti mu myaka 5 okuva kati tujja kuba tufuna obukadde 2 baweze okulwanirira ekirime ky'emmwanyi ekize kisosowaza Obwakabaka bwa Buganda. Bajjawo n'ogamba nti gavumenti egenda okubeera nga yetwala ensonga z'emmwanyi bassebo ne bannyabo bajja kuba batusabirawo emmwanyi tugitunda ssente mmeka. Tubeeyo ne bannaffe abava mu mambuka bavaawa nga boogera ku ppamba boogera ku Kamalu twala bakulu bano ku ssomero malo basomesa. Bwe twogera ku Buganda olwaleero kye bayita Luwero Triangle ttaka lya Buganda yonna lijjudde mu Banyarwanda eyo teri Baganda nga noyo nabo Kenya abadde ayogera gy'ava. Bwe twogera ku Bubende tekyali Baganda abasinga obungi Banyarwanda. Bwe twogera ku Ssingo Mityana abasinga obungi baleta kabalitula Gombe kitokota sekisandikire. Tusigazze ebitundu ebirala byonna. Bassebo ne bannyabo. Mukono gwe muyita mukono ebitundu 45 ku buli 100 Mukono afuuse kibuga emmwanyi bazirimawa. Entebe kibuga emmwanyi bazirimawa. Mpigi ebitundu 40 ku buli 100 kati ku Mpigi bifuuse ebibuga emmwanyi bazirima luddawa. Wakiso ebitundu 6 ku buli 100 kibuga emmwanyi bazirima luddawa. Wano nasse Mutoma Tugawa bifuuse ebibuga emmwanyi bazirima luddawa. Ojja kubuuza abasajja bana Buganda kokasi nti Abaganda ameka abali mu bibuga nga tasobola kuwa namba ntuufu. Bwe basembayo kulaga nti Abaganda tuyo mukadde 11 nenyinza okugamba olwaleero bwe tutandika okubala Abaganda abatuufu abali mu byalo baza n'okubatwala miliyoni 6 nga basinga wonna bali mu urban areas bali maddemwanyi kubanga tebalina ttaka. Bino ebibalo bikozesa mutwe gwange okusinziira ku byendaba ne byenkolako survey. Tuli miliyoni batugamba 11 kyetutajja kuwakanya. Nenyinza okugamba nti miliyoni eziwera wakati w'omukaaga zitudde mu urban areas omuli Kampala, Ntebe, Mukono, Wakiso, Mpigi. Genda n'ebitundutundu bina ebibuga ebinene mu Buganda bwe batudde mu byalo wakalu tekyali kiriyo. Kati onaakugamba naye ng'ekibajjayo amataka abasajja bagatutte. Tebasobola kuwa clear information na message ekyago Abaganda mu byalo bwali bwavo bwakulyetingibwa Museveni. Abanyarwanda bagenda bagoba ku mataka
family bazisse teri muntu asobola kujja kwogera ku kigambo kino oyo lulume java abaganda basigalo zitabakyawula na bitundu 50 ku buli 100 lulume java ono gyayogera abaganda abali osoza tebakyakola ebitundu 5 ku buli 100 kizibu batambula baneegina mwenna abadde balabye okukyala kwa Mayiga ngaali mu ggwanga lya Bungereza nga bw'alina enteekateeka ey'okuwa obwakabaka bwa Buganda bwe yagenze Bungereza ngera bwe yakyaza omulangira wa Bungereza Emmengo ebifaananyi mwabirebe ng'atuuse mu maka g'oyo omulangira kanono ke katambi ng'akyaziza omulangira oyo Yebuvuddeko omulangira wa Bungereza Edward muto wa King wa Bungereza Charles II yakyalako embuga okwongera okutumbula enkolagana wakati w'obwakabaka wa Buganda n'obukulembeze obw'ennono obwa Bungereza era yanirizibwa Katikkiro Charles Mayiga n'alinnya Lubuga Agnes Nabaluga omulangira David Kintu Wasajja omulangira Kiwewa Jjunju n'abalala. Omulangira Edward yeyanza nnyo Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II olw'okulemberamu enteekateeka ezikulaakulanyiza abantu be n'okutumbula enkolagana wakati w'obwakabaka bwa Buganda n'obwa Bungereza era n'awa Ssaabasajja Kabaka ekirabo. Mu mbeera eno Kamalabyonna Charles Peter Mayiga ng'awerekeddwako omumyuka w'okubiri wa Katikkiro Oweekitiibwa Robert Wagwansibirwa minisita wa gavumenti ez'ebitundu era akola ku nsonga z'abantu ba Kabaka ebweru wa Buganda Oweekitiibwa omanyi bashimpozize video aliwo akasajja akeeyita Akaganda kandazibonye kakawuki ne bwe kakatula kateeka obunyo kungulu mu video ne tumanyiddwa ku nsi ya Katonda kuno ndazibonye yesetinga otunyo tuli kungulu bwe tulinga okuzina message n'ensulima otunyo tuli kungulu kaka sige nga sina pozinga video ka otunyo tuli kungulu tutu katuteze tutu kanka basembeze kakandazibonye kesetinga buli wamu nengo otunyo tuli kungulu akandazibonye engeri batunuza amannyo kateko kayitaddewo emboga lubindi ne Bungereza kaalyo ke kasookayo kandazibonye otunyo tuli kungule tumanyiddwa nnyo ku nsi ya Katonda ndazibonye weyita kawuki wenna yefuutise walina akamesa akali bize kali mu sideboard bwe kati kakanudde amaaso kateze muze tetubamanyi tanga bamalireyo ka video mukatusaagala temuseeka tuli mu bintu bya nnaku Okwiri wa Katikkiro Oweekitiibwa Robert Wagwansibirwa minisita wa gavumenti ez'ebitundu era akola ku nsonga z'abantu ba Kabaka ebweru wa Buganda Oweekitiibwa Joseph Kawuki omubaka atwala abantu ba Kabaka mu Bungereza Oweekitiibwa Geoffrey Kibuuka Ssaalongo n'abalala balambudde omulangira Edward ngono ye muto wa King wa Bungereza Charles II. Ensisinkano eno ebadde mu maka g'omulangira agasangibwa ku njagoyegozo z'ekibuga London. Obadde bwa nkizo era butuyambye okumanya wa we tutuuse muteekateeka eno twakkaanyako n'omulangira era bwankizo tusuubira nti bujja nakwongera okunyweza enkolagana y'obwakabaka bwa Buganda mu bwakabaka bwa Bungereza. Oluvannyuma lw'ensinkano eno eteekiriziddwa mu bannamawulire twogeddeko ne Katikkiro Charles Peter Mayiga n'ategeeza nti boogedde ku ndagaano eyasibwako omukono wakati w'obwakabaka bwa Buganda n'ekitongole ky'omulangira Edward ekiyitibwa Duke of Edinburgh International Award ekigendereramu okuzuula abavubuka obusobozi bwe balina basobole okweyimirizaawo. Omulangira twamutegeeza nti mu mwaka gwa 2022 Ssaabasajja tetugendagendayo mu lunaku olwasooka omulangira oyo teyajja Mmengo particular yazze waayo seriti bahabulwa nga bwe bagamba nti Museveni amala okufuna abagenyi beeri
abasindika keno mu NRM mu bloku eri Emmengo tulitege mayizi kana akasajja nokawa media play kuyibayogera ne batesaako mwali mulabyeko Mayiga nga asisinkanye Ssaabasajja Kabaka Bukya kuba wajjawo yaliko president wa South Africa wa Nigeria Goodluck Johnson yajjawo era yaleta Mumbejja n'aleta nono ne wajjawo kabaka wa Swatini if I'm not mistaken wazze oyo yajja ku nkyala zonna abantu zebakyadde omwami ono talina wadde lutabalo yawoze wadde otulikiriza Ssaabasajja Kabaka ku kyekivuddemu yatuuse n'okugenda e Bungereza n'asanga omusajja ono ku ndagaano ze baakola ku bantu ne bannabagamba nti omusajja omu abasajja bano David Wasajja yeefuutikawo dde okufuuka kabaka wa Buganda omupya n'emiragiro gyonna agigula kubanga ali amanyi nti kiwedde yagenda okuteekebwako Ssaabasajja Kabaka wa Buganda eminagiro agirina na buli kimu n'engula abirina ono Agnes Nabaloga nabagamba n'omwezi oguwedde yava Nigeria ng'aleese omukukumbe gw'eddagala azze kuloga bakolesa Ssaabasajja Kabaka ekyajabu lwakuba nti Katonda akyazizza bibye bawandiika powers of attorney ne bazijja ku Ssaabasajja Kabaka ne baziddiza ne bamayiga emyaka 10 egy'endagaano empya we yagambira nti ndikako nkakukubo sigenda okitegera bulungi nnyo kati y'omu addidde abasajja abasanyibwa Kabaka Buganda ne batuuka n'otwala engoma n'abalongo ba Buganda baali mu kutitibya nabo njagala ombuli olunaku kye kuva Ssaabasajja Kabaka lwe yava e Bungereza okujja mu Uganda lwe yali agenzeko mu lubiri lwa Charles oba olubiri lwa Chali oba ng'akyaziza omuntu yenna okuva e Bungereza nga ne Queen lwe yasembayo okujja e Uganda nga tannafa Kabaka yagana okusinkana Queen Queen lwe yasembayo okujja e Uganda Kabaka yagana okusinkana Queen njagala nte ekifaananyi kyonna Ssaabasajja Kabaka nga sinkanya omuntu yenna ng'ava Bungereza muli olulangira ng'azze Mmengo oba azze mu lubiri lwe kati bulaba ono ndazibonye ateza obunyu bw'ati alinga buno bukirevalaati n'ateekako n'obugalubindi nebu bwe busajja mmwe golooza tetukimanyi nti oluko olwatta Ssekabaka Muteesa bano bennyini be baalulimu woza osubire nti omwana wa Muteesa yeerabira baani abali mu koluta kitaawe b'otinkiza nabo Mayiga oyagala kugamba nti Ssaabasajja Kabaka tamanyi baani baali mu lukoluta kitaawe Mayiga oyagala kutegeera nti oyagala kuwakanya nti Ssaabasajja Kabaka takimanyi nti mwagira ne Bungereza musabe blueprint ey'ettaka lya Buganda lyonna ne balemerayo mbwammwe gwe ne Wasajja ne Agnes Nabaloga ne Sarah Kagere ne balemerayo nga kyemufa mwagala kukyusa byepa bye Buganda byonna mubifulumye mubijja ku original copy era kyekikutwalayo kubanga mwine bimunoonya mwagala kukyusa mwagala funa original copy ey'ettaka ly'ekyapa ky'olubiri mulifuulefuule mulikwasemu 7 nkugamba ne bw'onoofungula enkoko n'etwingira ekisikiriza eggunju okujja oddirya kuggwe n'olubiri kuliko agenda okuziikibwa nga obudde bukyali kuggwe n'amasiro kuliko agenda okuziikibwa nga obudde bukyali ate wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza musajja okoze ebikolobero naye naye woli gomanyiiwo muntu muyambye nakino kakibaga Abaganda Kabaka munnange mu ntebe ye ey'owajjajjaabwe bw'atuulanga Kabaka aba asubidde nti omuntu yenna gw'aba asabye oba gw'awadde obuvunaanyizibwa omulamulirako agenda kukola nga teyeetaaga kukubira wuuli nti owaayo weegindi Kabaka asuubira nti bw'akuwa obwami ogenda kukola nga okolera ku mutima gwa Buganda era omalodde owaabe olutabaalo
Mayiga kyatakola ne banne kyovula tebatunze ettaka abantu tebalowooza nti Ssaabasajja Kabaka yatunda ettaka nga si yalitunda bano batuusa okuba nti bamuwa eddagala asiimuuka obwongo bagambe nti ono taliiko yavaako ne basindika ne Nnaabagereka Silivia Nagenda Luswata ateeko kikampuni ekyabalwadde b'emitwe nga balowooza nti bamusiimula obwongo mwali muggula maaso ebikolo byemukoze Mmengo basajja mmwe Kabaka yeewuunya naye yennyini yeetya tamanyi lwaki waali kubanga temukimanyi njala kugamba nti osobola okukola ekintu okulumya omutonzi kango oyambe muyambe ekkiriza okutegeera abantu bonna abadde bamwetoolodde baani who the hell are they kati amanyi buli muntu amanyi buli muntu yaani era amanyi ali gwasobola okwesiga kati era amanyi butya bwasobola okukolamu ebintu bye luli kyali kizibu nnyo okutegeera abantu b'Emmengo abasinga obungi be baani kati abamanyi ekyokubeera gy'asirikidde gye mwamuwambira gye mwamuwaddemu akaseera abambi abamanyi buli kimu ekigenda mu maaso ekitambuza endiga ng'ekotesa omutwe tolooza nti batemanyi gyeraga beemanyi ebiseera ebisinga gweoyinza okulowooza nti olukujjukujju n'olukuusikuusi lwokola okuyisawo buli kyoyagala nti omuntu aba talaba aba alaba Mayiga nnyongera okukujjukiza nti muzibe mu nsi zino ezaakulaakulana ne mu nsi eza Afrika muzibe atambula lwaki atambula kubanga asooka n'ategeera nti kati ndi muzibe Katonda n'amuwa instincts ezimusobozesa okutambula abanga ali ku GPRS mu bulaba abaze batambula ne mukolasi basala ebitaala olumba yambibwako abantu naye nga bandi badde basigala mu kifo eki nga tebatambula naye Katonda bawa instincts Katonda yawa Ssaabasajja Kabaka okumanya abasajja bonna abali Emmengo n'abali mu diaspora bonna bamanyi just ekintu kiri nti yewuunya bwewuunya ensi n'agamba eno ensi bweti bwetambula abamanyi Ssaabasajja Kabaka ababadde bawangadde nako n'abamanyi bulungi nnyo ye muntu atula naawe ne munyumya emboozi ng'abanyumya ne muganda wo n'akusekera mu mirembe teyeemulugunya muntu wabanga amuwadde obuyinza kubanga akulekera n'okola si wamakweka nsaamu yensonga lwaki bano abasajja bali Emmengo bamujoze kubanga Ssaabasajja Kabaka teyasooka kwekengera yagamba nti buli muntu kamuleke atuuke waatuuka yeyambule ng'ensi emulaba so sinze kulwana n'abantu kati mweyambudde ensi bategedde mwe baani mukoze n'Obwakabaka bamwe mu diaspora mukwata ensimbi ne muzijja mu kittavu kya Buganda ng'ate Museveni yakuwadde dde obumbi ogenda okola programu e Bungereza n'oleka ng'osasudde buli kimu abalala bagulidde Uber abalala bakoledde kampuni abalala bawadde amatako okusirika ettaka lya Buganda lyonna n'oligaba ng'oliwadde abasajja botakwogerako avaayo okwogerako ng'osindika Ssemwayi Iso nga muwa obutwa ng'afa kubanga mu kimu amasitalinga kati kutta buli muntu aboogerako naye kino Mayiga njala kikubuulira gy'okoma okutta buli muntu n'obeera mu nkweze ng'ezitta omuntu lwe lunaku lw'osinga okuba ng'ofuna ebikwongera okuga nti tabusi buli muntu mutte mpaka ddi okwetooloola omwetooloolo ojja kwesembayo nga gwe kennyini olina okwejjawo oba abakuliraana okujjawo naye ate oyinza okusookayo gw'obadde oyagala okukola ki okujjawo ekyo nkikugamba ekyo njala nakyo obeere ng'okitegeera abatasobodde kumanya oba kulaba Ssaabasajja Kabaka yawubyeko olubiri lw'ekigere mu lubiri lwe abajjajja Emmengo n'asobola okuba nga alulambulako ko Katonda bw'atyo yabadde mbajjukizeemu mulina kye mutalaba kyekiruwa
Nasi kuno nga Ssaabasajja Kabaka akyalina basajja b'abambowa ne bamuteekako amagye agagamukuuma. Buli lwe yabanga ava mu mmotoka eyo musirikale yamutoleranga saluti, mukyala we musirikale amukubira saluti. Buli lwe yabanga agenda okulinnya emmotoka eyo nga kalidde ng'omusirikale tannazza olugi asooka mutolera saluti, mukyala wa saluti. Mukyaziraba mpandikira ano message wa mukyaziraba. Omaze ebbanga kinga tulaba saluti bakubira Ssaabasajja Kabaka. Eno. Mukyala Margaret Nanyonga nkulamusizaako munnange kyebaleko gy'otusaako engalo. Ndabira mukyala Evelyn Baagala muge mutumidde. Mukyaziraba mmeka. That is a respect. Buli muntu yenna aweewa obukuumi nga wa high profile wali ku level omusirikale yenna alina omutolera saluti. Mumaze ebbanga kinga temukyala bamukubira saluti. Ddamu ombuuze. Nakano kankabazanyireko. So si Mayiga talina muhairake ya Buganda nga Kabaka alwadde walabikira. Tateekeddwa na kwogera ku nsonga zonna nti Kabaka mulwadde. Yatulimba nti Kabaka mulwadde wa allergy. Kati akyasobola okiyimirirako. Atugambye nti Kabaka allergy yamuluma. Kubanga yatugamba nti allergy yakola ki? Bulwadde bwa bimuli. Yakosekamu olw'ebimuli. Kati Kabaka allergy yamuluma ayinza okukitubuulira mu kaseera kano. Nti yemutwale Namibia. Yamutwala buli wamu gye yagenda. Kubanga omuntu yenna bw'omulaba nga alina kyayogera gwe amaaso bagamba nti ebiseera ddagala. Yes. Buli woowo ekintu ekiseera kyobula lwali tusobola okuba mu kamera ne twogera. Naye twagamba katuwa ekintu kino ekiseera. Tulabe. Naye tukirabe. Emyaka 10 ne munonya Ssaabasajja Kabaka. Talabikako. Emyaka 10 obutaka nalonya Ssaabasajja nga talabika. Kitegeeza wabaawo ebintu bya Buganda tebikyafadda. Kubanga bulijjo bw'oba n'olujegere nga lutambuza eggaali we lugattu lukwa luti. Eggaali batekyasobola kugenda mu maaso. Buganda olujegere lwakutuka. Tekyasobola kugenda mu maaso nga bwebadde. Era togisuubira kugenda mu maaso okuggyako nga Mayiga avudde Mmengo. Mukadde wa okuggyako nga Mayiga avudde Mmengo. Buli Katikkiro yenna yakolanga ebikoloero ekyataasanga ku Buganda n'okufuna obuweerero kuva mu Bwakabaka bwa Buganda. Naye nga Mayiga akyali mu Bwakabaka bwa Buganda tetusobola kufuna buweerero. Naffe ffennyini aboogera tetugenda kuweera. Najja mwali mutegeddeko ekiruma baffe. Ekiruma baffe omanyi mu Bwakabaka bwa Buganda abantu bo bagenda ne beefuula abagezi. Naye mu Buganda waliwo ekintu kye bayita kanso ka mpungu. Kanso ka mpungu kitegeeza yalengera ebiri ewala. Ng'empungu bw'ogirabambire nga gwe tulaba na mmesi ekulira nyawo nejja n'egikuba n'ogamba egirabye eti. Mayiga yalowooza nti bajjajja bw'anaaba bazibikira okulaba Ssaabasajja bijja kuba biwedde. Biba tebiwedde. Tulina abalamuzi ab'enjawulo bwe tudda eka bwe tudda mu mbuga zaffe ne tubuuza ne tubagamba nti omuzzukulu agadde ekkuba erigenda ewa nyinimu tukole tutya nti weetulire wano ojja kulaba. Abataka bwe babanga balina ekibatawanyiza ku Ssaabasajja balina lwattamu. Lwattamu lwe olukiiko lutuula olw'abataka ne babuuza Buganda eri etya bannannyiniyo ne bajja ne balamula. Buganda eno si ya Mayiga, si ya Ssaabasajja yekka, si ya muntu Ssekinoomu. Waliwo emyoyo egiva waggulu ku lubaale ne gijja ne giruŋŋamya abaana abataka n'abazzukulu ne gibabuulira nti abange muli mu kulya Katonda akola ki? Ajjula. Mu lulyo olulangira waliyo kye bayita amasengere. Ensonga muziwulidde. Ensonga enkulu mwenna gye mubuusa amaaso gye mutasobola kwetoolooza mutwe gwammwe gitegera yerwa. Ekituzimbya ebisu ne tuteekamu ettabaaza zino ezaffe ez'omulembe guno oguliko ezikozesa amasannyalaze either ag'enjuba oba amasannyalaze agakiyira. Tulina kye tuyita wiring. Bwe tumala okukola wiring ate tulekawo socket we tukyajingira oteeka fridge we tukola buli kimu.
kati waliwo ne main switch kati main switch waba waguddewo obuzibu wogirako amasannyalaze gonna enju obutafuna buzibu kati tukitwale nti enju ye Ssaabasajja Kabaka enju eno erimu ebintu bingi ebigiteekebwamu mwe mulina amasannyalaze ne gawayalingibwa buli sekita yonna kati kitwale nti main switch be bajjajjaffe abataka abakulu abebika Mayiga ku biragiro bya Museveni yasooka kujjako main switch n'agijjako abantu bonna nga tebategedde kati kino yakikola okuliyetinga oba okutondawo okubuusabuusa n'olutalo wakati w'ennyumba n'ebintu ebigirimu betya abatakotuuka okukunguzibwa okubatwala ewa Museveni baali bali mu bbanga abamu ng'oggyeko abalyankuzi abamu baali mu bbanga ng'oggyeko abalyankuzi baali mu bbanga abataka abamu Mayiga yabassa mu nsawo ye nga ye abataka basigaddewo amanya ekituufu ne bagezaako kirwana ne kibaviiramu akabasa ne badde ebbali be bataka babiti ebi bisatu Mayiga olwajjako main switch n'adisconnecting enju n'amasannyalaze n'ebintu ebigirimu be bataka sita ku disconnecting main switch n'agijja ku enju ye Ssaabasajja Kabaka n'esigala mu bbanga kati bw'esigala mu bbanga kyayangwira Joyce Nabbosa Ssebugwawo ne kiyangwira Museveni okufuna butya bwafunamu abataka abo lwaki abataka bano bagenda batya mu kusooka okufuna obusungu nabagamba emabega w'essomero bayita Eagles Nest waliwo acres ezisoba mu 2.5 ng'ettaka lino lyaterekebwanga ly'abataka abakulu ab'ebika bya Buganda acres 2.5 acres 2.5 omanyi ssente zirigula mu Kampala kati gwe atamanyi Eagles Nest bw'ova ku mulyango omunene ogwa Wankaaki ogwa Bulange todda mu Ndeeba adde eno mu Kisenyi oba wakatambulako meters 50 kiri ekikubo kisigala kigenda wansi mu Kisenyi kiro kiyita wano kikira kigere ku kigwe ku Musajja Aluba ne Kwaids Information Center kigweri mu junction ya Lubaga Road kati wano we wali Eagles Nest Manju ettaka weri lyali ly'abataka bwoya era Ssaabasajja Kabaka n'alagira Buganda Land Board ettaka eri baliwo abataka bwene ekyalo Mayiga yabuuza Ssaabasajja Kabaka alagira ngaani era obuwandiike bulwa kati ova ku muntu awakanya mukama we kyamugambye n'asaba n'obuwandiike n'ambuuza alagira ngaani kati n'obuuza who is Mayiga to question Kabaka's order Mayiga yaani abuuza ebiragiro bya Ssaabasajja Kabaka yafundikira ettaka baliguzizza Ssebalamu Ssebalamu ne bali mufubutulamu simanyi wa musasula bagezaako diguza Abasomaali miliyoni $2.5 eza nga Wasajja yali yemiriddemu ne bw'oyitawo kati ettaka liri mu kibangirizi kyereere tekukyali lyagano okolebwake nga balitunda miliyoni $2.5 eza kati gwe atamanyi Eagles Nest ziri bw'okuva mu paaka empya oba enkadde if I'm not mistaken ziri kilometers ndako kuva mu paaka empya okutuuka ku Eagles Nest nza okuba ziri kilometers 2.3 abamanyi okubala obuwanvu bw'enguudo njagala mumpandiikire wano okuva mu paaka empya byenkadde okutuuka ku Eagles Nest kale katugejjena okutuuka ku lubiri ziri kilometers mmeka saala byogera bw'omu eno program tudisikasinga ffenna David Agusta agambye kilometers 3 njala nabula batuwa information saagala kwogera ku disikasinga bw'omu bagandi mbu yakola propaganda wa blackmail
okuva mu park pia okuva mu park nkadde ngodda ku lubiri zikiro biziro kilometers meka kale ziri mailo meka sekada magabi yamanyi miles ziri miles meka bana temumanyi kubala nze mbagambe ziri wakati wa 2 kitundu ku 3 oli asosa agambye 3 nabula muwandiike wano mukulidde mu kibuga mulinga kalu temusobola kale okuva ekambala tuuke natete ku bitala ziri kilometers 5 kadi ate no tuli natete katuwali kugamba mpaka epewe enkadde okujja ku lubiri kilometers meka bwe ngambe 2 ekitundu ku 3 siba mu kyamu Powers Brains agambye 3.5 kale katukole kyetuyita round figure 3 kilometers from Kampala city center Goroza li worth center meka nasembayo okumanya nga wasajja alitunda milioni 2 n'ekitundu eza dola Museveni yabawa sente meka ogenda ogula ali ku Bulange Mengo njera kubuuza kati gwe omutaka gwe bawe ettaka Mayiga n'ali mujjako osubidde kiki kyagenda okukola weteeke ebigere by'abataka kiki kyagenda okukola kusanyuka abeera awo akole ki kisembigire eriyo enju z'abassekabaka kabaka ze yalagira ziddizibwa amataka gaazo Mayiga n'agamba njagala biwandiiko saala kumanya bya kabaka byabage njagala biwandiiko yamaliriza amataka agatunze gosubidde family zabo zigenda gamba ki era zigenda kunenyane kubanga ye kabaka bwalagira abalagidde era abasubidde nti gwagamba bigambo byagenda bituukiriza wabula tamanyi tugwagamba kirumira mpi 2 yateekawo muziziko ejawula wakati wa kabaka yamusetinga bakita syndicate yamusetinga yamusetinga alwanagane n'abantu be mukitegedde awo tetugenda kulwawo kati gwayagala okumanya Ssaabasajja Kabaka tayagala kumanya nabanyumizaako koppo kino we Masaka iti yagezaako nnyo okulaba Ssaabasajja Kabaka ne bigaana era atwala amakula naye tewali muntu wadde akkirizibwa kulaba ku Ssaabasajja Kabaka tunuulira akatambi kano Ssaabasajja Kabaka lwe yasiima okuwummulirako mu ssaza ery'e Buddu mu lubiri lw'Enkoni ng'ateekesa mu nkola ebiragiro by'abasawo be n'okutuusa kati bannabuddu bakyaleeta ebirabo ku mbuga y'essaza lino ng'Omutanda bw'anaasiima bifuuka amakula mu mbeera n'omugombolola okulimitwa n'okutuusa kati abasajja n'abazaana ba Kabaka bakyaleeta amakula ng'abikwasa Ppookino wabula nti oluvannyuma Ssaabasajja Kabaka bw'anaaba asiimye binaafuuka amakula kijjuliza kye nabagamba tayagala kulaa n'omuntu n'omu yabakuwa olimu yali amanya abaali bamulyamu olukwa bamanyi kankabaddize mukategere bulungi nnyo nono Mayiga bwate bwakola wuliriza bulungi ono Ppookino we Masaka Kabaka gy'abadde ali Ssaabasajja Kabaka lwe yasiima okuwummulirako mu ssaza ery'e Buddu mu lubiri lw'Enkoni ng'ateekesa mu nkola ebiragiro by'abasawo be n'okutuusa kati bannabuddu bakyaleeta ebirabo ku mbuga y'essaza lino ng'Omutanda bw'anaasiima bifuuka amakula mu mbeera n'omugombolola okulimitwa 19 Kasasa ne Mutuba 2 Bukulula baleese ebirabo ebikwasiddwa Ppookino Judy Muleke bitwalibwe mu lubiri Enkoni amaaso Moji bw'anaasima bifuuka amakula ebirabo bino ngina kubituusaayo mu kwogera kwe bagoboyo nga nina bugisi mufungize tetujja kulwawo alright kati njagadde nkozesa eddakiika zino asatu ezisigaddeyo ngendeko mu general politics naye nga mwongere okusabira Ssaabasajja Kabaka mu buli ngeri yonna esoboka
era nga emusaba nti Wasanya Kawu Charles Peter Mayiga mukole profile ye ku family ye abantu be ebyobugagga bye buli kimu ekiri wakitadde kubanga tesaya akola profile ku bantu bonna abakola ne Museveni n'okumanya biki bye bapulaningira eggwanga n'okusaanyawo eggwanga lya Buganda n'Abaganda wabula nga nfundikira mu kanyomero kano mwabatamanyi Museveni wano njagala buno bakanjala mbusindikire omusajja gobayita eyita kabaka wa wessaza lye coach amanya ge yani umutayipingira no bakanjala mbusindikire Maige saza lya tuna nali guza Museveni nali diza nali kwa muswaga buno bakanjala bokuwereza ompulya bulungi nnyo era otegeere oli musajja wa NRM okolera NRM era gwe basakunga kwa muswaga obula ndi wano kujjukiza bino bade tubimanyize kambe kujjukiza kitaawo ka muswaga kennyini obadde okimanyi Museveni yamutta ng'akozesa enkola y'okuwa obutwa ng'okyali bujje bwoti Museveni yatta kitaawo ka muswaga oli gino omukolo baagugendako Museveni yali agutegese gye baali emmere era we yakubazza muzze bamuletera mu ngalo bwe bagamba nnyoko oba omuzaane yaliwo bamugamba nti ono mumuyambe-yambeko kubanga gy'abadde afuniddeyo obuzibu abere era kitaawo teyamalawo wadde ennaku 3 nga tannafa eyamutta ali Museveni yamuwa obutwa kamuswaga njala kutegeeza nti ne mwannyoko omu kuba kuyafa kaziniwo omukyalo ono yali agenda kuwasibwa owekitiibwa Gordon wava munno yali mu mbejja era ne Museveni yamuwa obutwa kati gw'oli awo oli ku kintu ky'owagira ekyakusirwaza naye nga mu kusooka ono kamuswaga kitaawo oli gino Museveni kenyini yamuwa obutwa n'amugjawo genda onoonya abantu abakulu bakubola information ojja gitegeera bulungi nnyo ne Mayiga kenyini ono Wasanya Kawu Charles Peter Mayiga sister waabwe omukulu eyali asomesa mu settendekero emakerere abasajja ba Fulunasa be baamutta nemwe temuwulira ate musobola kutegeera kubanga mwebuzaabuza nga bafuka baana abanga temumanyi bintu bino Mayiga mwannyoko yali asomesa ku ttendekero sematendekero emakerere Fulunasa yamutta era Museveni yali alinga Fulunasa ngayo batatata wa kamuswaga oyo bino bina muganyo bitegeera nti ye Museveni akozesa kimu kumalawo bantu mwenga mwebuzaabuza yenga akwachayagala nga malo kujjawo ndozo tegedde mwana mufunye message abantu aba omulundi gumu tugenze maaso kati katugende mu byobufuzi ebiri open mu dakiika 3 zokka era kansookere na wano Gwenna alidanye president Robert Kyagulanyi Ssentamu gyali mu ggwanga lya Bungereza n'abali e Kampala nawe omuntu yennyini njagala owulirize ebigambo bino. Mr. President wichewedde najja ne wichinga emu n'ekitundu mabega najja ne nkuwulira olukwe lwa Chief Justice of Military Intelligence ne International Security Organization ne Crime Intelligence Unit lwe baali bategese okusindika bambega baabwe abamu bali mu Nuupu okutandika okubenga nga bakozesa amakalamu agaliko kamera ne voice recorder audio recorder ekyo bazizaayo era tebategana zikozesa lino olunaku n'olumu nga bwe batatudde baagala okumanya ekikwatako biki byokola wepo kusinzira ku sources zange baagala nakumanya obeera mu makaago ng'oli ne mukyala wo biki bye munyumya era biki bye mukola era bo benga babirina wali bulungi abamanyi techniques zino abantu bangi bali mu buwambe obw'ekika ekyawagulu mu Uganda nga temumanyi butya Yoseri alina bambega okuva ku Ausigalo okutuuka ku Sekuritale okutuuka ku baana b'omuntu basobola okukozesa okuteeka spying gadgets mu ofiisi mu bisenge by'abantu abo n'ababega nga babo bali ku seemwayi gobadde okimanyi nti bannabyabufuzi abasinga obungi n'abantu ba businessman mu Kampala seemwayi erina obutambi bwabwe obw'ekikulu n'amaloboozi gennyini nga seemwayi galina mu rekodi zaago gye musi birungi kuno kwoli
iso erina obutambi bukina kukuba abantu abakulu abitiibwa nga babatega kamera mu mayumba gaabwe nga invisible cameras n'amaloboozi bagalina. Muchala Babi Itungo bino biwulirize Mr. Rachagulanyi Central President bino biwulirize. Banoonya butya bwe bafuna bwe bateeka obumwe obuwuliza amaloboozi n'obukwata ebifaananyi bitambula mu kisenge ekyo. Ebigambo bino mbyogera ne mbitwala nga comedy naye aha kati ndi wano kutegeeza Mr. President oluvannyuma lw'okkuba ekkalaamu zino ne bazizaayo kiki baleese? Baleese obuuma obutene nnyo nga bwefaananyirizanga amapeesa agateekebwa ku kooti. Obuuma buno bukwata amaloboozi ate era wattu bukwata n'ebifaananyi bitambula. Ebiseera ebisinga oyinza obutategeera nti omuntu akulikodinga naye nga akulikodinga. Akuuma kano okalaba munnange mayinza nkugamba nga nina ne evidence. Okalaba bulungi nnyo. Ezo spies buttons zitekebwa ku makooti na ku masaati baza n'ogiwa yalinga mu buliri bwo mu kisenge ekyo oba mu ttaala oba mu TV oba mu laptop gwe nga tomanyi naye nga bakulikodinga bulungi nnyo. Ate kati ez'engalo jagamba nti engalo za muddugavu za mweru. Kambale butazuuminga muyinza okugaa nti engalo yalese za muzungu. Ez'engalo za muzungu muyinza okugaa nti mbirere yalese za muzungu eza muzungu. Ez'engalo za muzungu muyinza okugaa yalese za muzungu ez'engalo za muzungu. Kankwongere ez'engalo za muzungu birungi kuno kulimanyi kati wetakula buli maawa. Ez'engalo za muzungu ez'engalo za muzungu kankwongere ezo recording gadgets baagala funa access zituka ziti wa Kyagulanyi mu kisenge kye mu ddiiro bisenge by'abaana basobola okukola kye baagala. Bo banoonya butya bwe bamufunako recordings bamukole kye baagala. Kati basobola okukateeka ku saati ku kooti nga olina ajja mu ofiisi yo gwe nga tomanyi nga kali ku kooti ngaawo olaba ng'eppeesa kumbe spy gadget bulungi nnyo nga oba okalaba gwe ngolooza munnange sajja yambadde kooti enyuma kumbe kantu kabega bulungi nnyo gwe nga tomanyi. So Mr. President wonna wooli njagadde okutegeeza obeera aware about that. Bakunoonya in and out. Bw'abantu abajja banyume mu makooti ne mu masuuti beegendereze so nga ate ne wo kikole ng'okimanyi nti ebintu si byangu. Alright. Omukulu ono fenna ebigambo bye yayogera tugenda tubiraba. Naye nga abyogera nga bituukawo kati essaawa zino. Ono yali Sheikh Nuhu Muzaata batte kwengenda okwongereza message ya mujuli bulungi nnyo. Ya Abdul Karim Center mwekyasi yamalamu wa salamu. Namugamba Sheikh salamu alaykum avudde mu darasa. Namugamba tiseko dda bwayise tinedda. Namugamba nti wali mpadde no kantu n'enninya taxi. Sheikh n'agenda bw'ati asize endabirwamu ajjayo akasente mu nsawo yakikinalamu bw'ati n'amulaga position entuufu. Sajja n'afuna akuba Abdul Karim ng'akuba ku mutima. Fantakala bijiwali rabbi nagenda sinkane Allah rono lunaku ruzibu yauma tubla sarail era kyembagati mulekeraawo tubiveeko bagavumenti tetuwadde eganyo eremereddwa okutuwa lipoota z'abamasheke muzaagaza ki lipoota z'abamasheke mbaleke yauma tubla sarail Allah ajja kuleeta olunaku lwanajjayo ebyama wallahi nga tumanya nti fulani huwa alladhi katala fulani huwa alladhi gundi yatta gundi muhula kaseera petulabanga kanini tulekeraawo okuddayo okuwogana n'abantu gavumenti nayo terina busobozi kubanga nabo babeerawo nga bali mu fiya babeera mu kutya nvubuka ava kati gyavudde najja from nowhere najja n'agwa mu gaapu ya musajja mukama waffe kati mukama waffe naye takyategeera yatabuse ayita bayimbi ayita bawemuzi ayita baki ayita kati buli. Wait a minute.
message mojiwulidde mukama waabwe ayitani bayimbi bawemuzi beyambula ka video kakyagenda maaso kankazeyoko emabega katono kuliriza bulungi katuli mu politics tulabanga kanini tulekerawo okuddayo okuwogana n'abantu government nayo terina busobozi kubanga nabo babeerawo nga bali mu fiya babeera mu kutya nvubuka ava kati gyavudde najja from nowhere najja n'agwa mu gaapu ya musajja mukama waffe kati mukama waffe naye takyategeera yatabuse ayita bayimbi ayita bawemuzi ayita baki ayita kati buli bantu bonna agati ya rabbi be banantaasa banno aina almafaru nzirewa yoye Allah kati ate oyo ogenda omubuuza ku ripoota ey'abatta bamashekhe mwesonyiwe yauma tubla sarail Allah ajja kuleeta lunaku lwajja okulaga ebyama mwina mugamba Museveni agenda lwaki atwavuwaza naye nga naye musajja wattu naye mwavu genda olabe Gilbert Bukenya yabeera vice president ebisanja bibiri naye namuyitako ng'ali kakubo kali akaguka wali eringa mu kitogo ng'ogenda ejjengera ng'ali mu kakubo ali mu kulimu alinamu omukyala wallahi yagendanga neridika nemmotoka ne babakuba n'emiggo muviire Bukenya ayitewo bwatyo Allah wa tilka al-ayami nudawiluha baina an-nas Allah aganti ennaku nzibayisaamu buyisa tewali afuga lunaku sente zijjanga za kino ne president naye musajja watu naye era kati bino byonna okusisinkana bano bonna basisinkana bayimbi bawemuzi baki bonna abasisinkana kukola ki abasisinkana aganti oba wallahi aina almafaru bayinza okubaamu akalu kati ebyo byonna byonna Allah subhanahu wa ta'ala yenanyini byonna koze naye ensonga zivaayo nga nnene zeetaaga kwogerako taswai batwala abasiraamu tebabangako mu poliisi tebabangako mu magye ne babatwala bagenda bajjayo mbu tebalina musango naye n'obasanga nga babaweekulako obukongovule babayiwa amavivi babookya paasi obusajja babusibako bulooka ne bufa tebakyaddayo kuzaalira busiraamu baana temubaleke yauma tubla sarail Allah ajja kuleeta olunaku lwanajjayo ebyama muhula akaseera tetulabanga akanini tulekerawo okuddayo okuwogana n'abantu Sheikh Wumula Mirembe yali amanyi buli kimu ekigenda mu maaso kati gwe NRM propagandalist nawe ali ku social media naddala abawujja obunyama bw'amayiga Sheikh akugenda nti ripooti z'abamasheeki bonna battiddwa tezifulumanga n'ez'abantu bonna bannabyabufuzi n'abasawo n'abannaddiini tezifulumanga kati nze mbuuza Salonga Mulengejja wasanya Kalu Charles Peter Mayiga emyaka 14 bweddu ripooti y'amasiro eyagocha nani yagocha era bagocha ku lwaki ssebo ogisoma ddi Alipota y'amasiro naye yalemerayo 14 years alipota y'amasiro tesomwanga ani yagocha bagochera ki alipota tesomwanga mutonzi waffe yasalawo kati munange njala kugamba gwe comrade aliyeyo ensi Uganda wogira basuweri eri kubiko kujjo Sheikh akugambye nti Museveni yasinga okutya kyekimulete saba we muzi kyekididde tikitoka oba alina following ya mitwala 2 oba 3 n'afuuka sevia nga gobalaba yayinza obataasa ku maanyi gakyagulanyi ne bagenda basinkana jeno indi no more reality omuntu gwe bayita generali maje tamala gasinkana buli kiyenje wabula bw'otuuka ku level nga kati abantu balina okutaasa Museveni ne Salimu Sale ba tikitoka omuntu alina okutaasa Museveni muwe muzi wokutenyweza omuntu gwe bayita 5-star general tamalagala niyo bolabanga batuse ku time eyitibwa tikitoka bagende basinkane 5-star general bebaba muyamba ku muntu w'obuntu mwe bakyali simemanyi kige mulina era temanyi nti eggwanga lya mumwali bzaddamu nga lumuganye buganye ditwala maaso ekyo temukimanyi
a 5-star general ne bakwata billions of money ozuwa abawemuzi to condense, to cool down the pressure of Kyagulanyi. Nenga temusobola kumanya maanyi gammwe. Nti mutuusiza abasajja ku the extent okutandika okugula buli muntu. Kati kambajjukiza. Alipota y'omugenzi Dr. Andrew Tankome Kayiira yafuluma eyamutta Museveni nga ne Pilato mwali mubamutta n'abalamu bakyaliwo. Alipota Scotland Yard ekitongole kikesse kya Bungereza kiketya ku mutindo gw'ensi yonna kyajja ne kikebera ne kikonfaminga alipota yafuluma tefulumanga. Alipota kufa ya Ssekabaka Fred Kuluwangula Muteesa taata wa Kabaka Ronald Mwenda Mutebi wokubiri alipota yafuluma tefulumanga. Kati Mayiga batitiviza nabo ngenze kula simanyo omulangira gundi ali ku Sime Majestic wate era gwa alina obwongo totegeera kyekigenda maaso munange. Baba somera alipota ya Ssekabaka Muteesa abamutta mbamanyi. Baba somera alipota ya Kayiira Tankome abagiri musiba Scotland Yard baji basomera weri. Alipota ya Masiro baji bawa miaka 10 na baji bawa. Wina jena agamba Kabaka is suffering from allergy. Simanya allergy from those flower na sigarao. Na katasula ku explaining tugenda miaka mukaaga katasula kuva ku gantiti yali allergy bachichi tasobola era mu kyali awo. Navanaga nze siri mubbi era siwa kide kati mukulu wayogedde bwote sibwe tuwayogedde ulida bwati wayogedde simanyi oba otegeeza kiri bino ebyobulyake fe situbiriimu ebyokukuta okubba ebintu bya Kabaka tutuwano tutukola bya bulyake naye waliwo ababeereyo ku mitimbagano bagamba nti Katikkiro alina ebizimbe mu Kampala byonna bibye naye nze nyina Oluganda Katikkiro sibbangako kintu kya Kabaka wadde n'akakalaamu naye nze mbadde nkozi emyaka mingi abantu bagenda oba ne beerabira Kabaka tiyanzija ku nguudo Kabaka tiyansangeyo ku nguudo nga ntaayaya ndi eyo mu ttale kamala okwadressinga omusajja ono wasanya Carol Charles Peter Mayiga Salo gamulengejja amakulu gyebaleko tobbangako naye ng'oli mubbi wava Makerere wasibira wa Katende muloche mbazize gye wakoleranga era tuwawoza adde omusango okujjamu olubuto oba gwe tuyita abortion tuguwozangako siweki ne mukola kafamu kaabwe kamwe akabbule and Mayiga Company Advocates misango gye kali kawozezza egiyawo tegibangawo. Restaurant gye walimu yali ya family ngeri shared ne Bule nga mwina musende mukazi wa Bule era de mukazi wone baawukana ne mukazi wone mu Bule ne bagenda bwinyo ekitobero ne yika wayina company ki ng'oli Mengo era wayina ki nga ne nyumba yerweza ali ya Mwanyoko oli gwenjogeddeko Museveni gwe yattira Makerere wa Furonasa gwe yatta ennyumba gy'oli mwerweza ogaziiza nga yiziye ennyumba tebangako yo tozimbangako nnyumba yo musula ennyumba ya Mwanyoko oganti ebibugaga byolina bikoledde bwakola nga kiki wali okoze nga kiki wali okoze nze ndi mugagga najja nga ndi mugagga 24/7 wasiibanga Mengo gwe gwoyogerako ffe tubadde tukoledde Buganda okumala ebbanga ddene nze natandika okukolera Mengo nga owekitiibwa Kibirige Ssebunyayo minisita by'obulamu nga tukolerera na bwereere era nga tuweereza Obuganda nga naawe gy'oli walina ki nze nali ndi mu kitongole kya bulamu nga ndi under minister Kibirige Ssebunyayo kati advisor wa Museveni ku nsonga za Buganda nakolanga ku clinics ey'omu Kisenyi n'ey'ensangi kuba nali peer educator muyinza okuza nti okusomesa okwogera kutandisiro nakutandika dda kuba nakolako ne AIDS Information Center ngera tulimbya peer educating
kati gobojja n'ogamba mubadde mugagga olalongo tolina wadde n'ekikumi oli bulaasi sereza Buganda kw'otudde kuba mataka gonna ogatunze just kyotula ogamba mukulu mulekera okubuzaabuza abantu kankabazanyire kagende mu maaso n'ayamba muntu n'agamba omuntu wange onabadde ataayaya nedda kamuleke afune ekyoku natandika okukola amateeka mu 94 kampuni yange Bull and My Advocates era gyeri mu 94 ate tutubadde balooya abali awo abokuteeka emmanju tubadde balooya abamanyiddwa Francis Buule partner wange ne balooya abalala nga tukolera nga esente nga tuzifuna era ne tutetenkanya ebintu bingi ne tuba nga tulinawo ke tulya kakati kabaka teyanzijeyo nolwekyo nyina ebintu ebyange ng'omuntu je katugenda n'oyogera kampani yamwe eyawalooya mukyabukola gyebulirwa kuba kati nze sifuna budde naye balooya gye bali bo bakola amubuuziza owaye kampuni yammwe ey'obwalooya ekyakola tije bali bakola naye nze sifuna budde kati teligo bayita professional lawyer asobola kuleka law company ye nga senior oba partner nga tali presenting a company eyo it is impossible senior lawyer ate nga partner wa company Elias Lukwago ye road mayor wa Kampala yakulira ekiwayi kyani yakulira ekiwayi ky'abana abasajja bana abakatonga akyagenda mu kooti n'atuula n'awuza emisango ng'ogambye mbu wabibireka mayiga ogambye watandika okutukola wali mu 1994 nkyajjukira bulungi mu 1994 bwe mba serabidde nali ntegeera bulungi nnyo kubanga yali World Cup ya USA nali ntegeera ku level law firms ezaali mu Kampala n'emisango egyali mu Uganda tewaliwo company yali esounding y'amateeka ng'ekola emirimu egy'enjawulo mu Kampala ne criminality oba emirimu emisango gyonna siroza nti gyali ku level eyali yenkana 40% the 1994 nowhere several records zetuzizina 1994 World Cup USA mu Uganda ku bintu by'amateeka Uganda teyali ku level nga kati kutuli nti criminality ali waggulu misango gya civil case giri waggulu commercial courts aba commercial cases ziri waggulu tezaali mu 1994 kati gojjo obuzaabuza abantu ano disempo mu 1994 waliwo akaza fe twaliwo nga tumoga wetuli yalina World Cup ya USA buli kimu twali tukiraba Gwenzo tulanga bayiti ntuli bakadde bazibu tulinga enfudu z'emmengo 1994 empira twagira bangira kugundi ku black screen butono buto waliwo omusajja yali akalina fo fe twalina TV 1994 leto waliwo gayi bamuyitanga mulefu yali musajja munyarwanda yalina ka TV ka akekibuto ka black and white ko twabira empira ya World Cup 1994 kwa tutegera tuli bakuru TV tezali si buli nyitu yalina TV mu 1994 no si buli nyitu yalina TV nga kati bwoyita buli muntu alina TV ne walumu mwa alina TV no si we kyali ne twagira banga tetwa tutegera bulungi nnyo ne level of criminality during that time teyaliwo katola wozambu yaliyo yatandika kokola mu 1994 gendo olimbe balala kuna bantu bano babimanyi ono yali teni oli simanyi yali kyo natandazaali bo fetwaliwo tuli bakadde bazibu bono sekadama ile azanye ne mama ne taata mwafumanga no mbere mu bugundi mu busepichi bwa bulu bugundi butini bwa bulu banje musalira salamo bunyanya ne mbotokosa bwe mwazinga omotoka bono bwe byayi omotoka bwa waya bintu ngevyo so sijja kumalira budde yimuyina kumpita jjajja kuba nti ndijjajjanyirira mukaddanyirira I was there ndi mukaddanyirira oba ndi fudu nange simanja kwenonyereza akondabe ahawono arono namanya Regina labika mukadde muzibu kuba ola akyamayi muno butokotoko
unalabika mukadde munnange twenkanye emyaka okay mukama 13 mpeera Nambi Margaret yali 13 wali mukulu wali otegeera so njala mukaba 13 mpeera atujja kusinkana ku Rocksat mukaba n'abasimye njagala bagazo obunako lungi mwebale kugoberera mwebale kwagala nsi yammwe wabula buli muntu alina smartphone tandika okulwanirira Uganda ne constitution nga tebannagijja olw'ensonga gwe musumali ogusembayo mu sanduuke kasita batujjako article number 1 Uganda ebefuusa ya Museveni officially automatic complete totally also njiddamu alina essimu yo ey'obuyonjo tandika okole comment opostinge munoonye ba MOP buli omu waali kubanga lyetteeka erisembayo mu constitution kasita balijjawo kiba kitegeeza nti Uganda egenze okuziika n'okusementinga obuteeka kiba kiwedde ngenda basaba mukole buli ekyetaagisa buli member parliament yenna mu mukyalire Constitution bajiretinga mu 1995 ne badama bajiretinga bajawo age limit ne bajawo term limit bagala kujawo lupu kati bagala kujawo article number 1 mu semateeka wa Uganda agamba power belongs to people yeruwa wapi wewe wacha nibaonesha hii article eno ya article Museveni jagala okujawo article number 1 yeyo mu constitution ya Uganda yo article number 1 yeyo Museveni jagala okujjawo all right wali wanzijukiza no badde ndabite musoka genda namwe bwe nabaganda banga basibuka Ebunyoro mu Bwakabaka wa Bunyoro ekiri Ebunyoro ate kisinga ku kiri Buganda Katikkiro wa Bunyoro kyakolo Bwakabaka bwa Bunyoro kitokota si kisandikire wetwogerera abataka baayo nabo basudde bagoba bakubana emiggo babagalya ne mu nkiiko tebakyasobola kuteesa Katikkiro wa Bunyoro kyakola Kabaka wa Bunyoro n'Obunyoro mama enkuka ekikola bazzukulu lolo mukulu kiiko lwadde lwagobeddwako abataka n'abantu bakulu aba mu Kabaka Bunyoro bali batuze olukiiko eno footage y'amasobola okufunayo akabano group akali mu Buganda Kingdom emu Bunyoro katuuse era abataka beekumyemu obutaaka aje batereze embeera era basibidde babweru Katikkiro naye bali balina olukiiko naye balugambe balwongeddeyo kiika akabano akabano kali Ebunyoro ate baba abataka b'Ebunyoro kyebakola kitokota kisaanikire kale mwenna Abanyoro zembaga ebigambo bino nti Katikkiro wamwe ne mafia ng'owa Buganda kati baba abataka b'Ebunyoro amba bakubye n'embooko ne babagalire bwe olukiiko tabakiriza kuteesa same story gye basoma mu kitabo Museveni kye yawa kye bali mu kukola Katikkiro wa Bunyoro kyali mu kukola Abanyoro mayiga kyakola Buganda kati gwali omusajja wa Kabaka oli mu diaspora Uganda oli byenjogera ngate bifaanagana ebiri Ebunyoro ogenda kuba mpakanya ki ebiri Ebunyoro exactly what is taking place in Buganda what is taking place in Bunyoro. The reason as to why in Uganda you are still at least because some of us we can come out and we speak about these problems, but nobody in Bunyoro Kingdom who can speak about this. We had our comrade, he used to come out to speak about all the problems which are facing in the Bunyoro Kingdom and the Bunyoro region. I don't know what happened to him. The guy bamuyita batyono yali omukyotala mwerabidde simanyi kyamutuukako mwamutiisa yatya mwamutta kikisi kyamanyi kimwamutuukako guy wafuwa people power ani mwerabidde ne kati kino kyekigenda mu maaso mu Bunyoro era kyekiri mu Buganda kyekigenda ogenda mu Busoga kikyo akabano group akali mu Buganda Kingdom emu Bunyoro katuuse era abataka beekumyemu obutaaka aje batereze embeera naye babasibidde babweru Katikkiro naye bali balina olukiiko naye balugambe balwongeddeyo kiika akabano. All right, yeah, webale nnyo mukulu Dennis bamuyita Country Rogers. So my brother Country Rogers, whenever you are, please contact me on my known numbers. I need to speak to you because there is an emergency which we need to talk about and to work on in the Bunyoro Kingdom and the other remaining areas of Bunyoro, because now Museveni right now is using Nabanja and his husband
Mr. Musafiri to destabilize Bunyoro Kingdom and the other areas, including Baramba Rugahari. So, Mr. Kanti Rogers, whenever you are, please contact me on my known numbers and we discuss about the issues concerned about Bunyoro Kingdom and other areas of Bunyoro. Because something wrong is going on, something wrong is taking place in Bunyoro, and we can't leave Bunyoro. And I need the world to know, and I need all of Uganda to know that whatever we do right now, we can't leave Bunyoro behind. We can't leave Bunyoro behind because Bunyoro and Uganda, we are brothers and sisters. Naturally, traditional, we are brothers and sisters in Bunyoro. So, Mr. Kanti Rogers, whenever you are, please contact me on my known numbers, which are on my social media platforms, including TikTok, Facebook, and other platforms. The number is there. Please contact me. No, he's on ground. Tumusime. He's on ground. Mumuwe namba yange, njagala kwogera ko ne tumala okwogera ensonga zino kubanga yayinza okuba ali ku ground atasobola kwogera, nsobola contactinga nsobola okutogera ensonga za kubanga asobola kuleka Bunyoro. Abatakimanyi history, obwakabaka bwa Buganda obwa Bunyoro, ba Luganda balinga bita bwe bikonagana tebyatika. Era omuganda omutufu wabanga alanya obanga atambula mu kutambula kwe muganda omutufu ayinza okumalirayo nga amalirayo Bunyoro. So Abaganda n'Abanyoro enjawulo zero. Era n'Abasoga n'Abanyoro enjawulo zero balina engeri gye bakwatagana mu nkola yaabwe. Era bw'obanga olaba byafaayo Obwakabaka bwa Nkole, obwa Tooro, obwa Bunyoro, obwa Buganda n'obwa Busoga baateranga okutulamu nga bakabaka ne babaako emboozi z'ebanyumya ezikulaakulanya ebitundu byabwe. So ebyafaayo bityo bisoma ate bingi nnyo bikyaliyo. Kati Obwakabaka bwa Bunyoro tusobola buleka babega. Mukama bankuumire abakingiriza takuumira mpeera mweraba video wele tusikale ku 3 za kawungezi.